okukkiriza n'obulamu. Essomo lyaffe olwaleero liva mu Yokaana essula ya 2 akanyiriko 19 paka 31. Naye akanyiriri ka 3 n'aka31 bugamba nti waliwo obubonero obulala bungi Yesu bwe yakolera mu maaso g'abayigirizwa obutawandiikibwa mu kitabo kino. Naye buno bwawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda, era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Obulamu n'obuweereza obwa Yesu Kristo bwawandiikibwa mu kitabo kino mu ngeri Yokaana omugoberezi we gye yamutegeeramu, era Yokaana ayimirira ng'omujulirwa ow'amazima eri buli omu asoma ekitabo kino leero. Mu ssomo lyaffe olwaleero tujja kwekkaanya ebyo ebyabaawo era ebyaleetawo okujulira okw'okuzuukira kwa Yesu Kristo. Era ng'omu ku bajulirwa ab'olubereberye, Yokaana awandiika ng'agamba nti naye buno bwawandiikibwa mulyoke mukkirize nti Yesu ye Kristo omwana wa Katonda, era bwe mukkiriza mube n'obulamu mu linnya lye. Mariya ye yasooka olaba Yesu Kristo ng'azuukidde, akanyirike 16 ku ke 18, era n'atwala amawulire amalungi eri abagoberezi be. Peetero ne Yokaana baali bazze okulaba entaana enkalu, naye ensisinkano yaabwe ne Mukama ng'azuukidde yabaawo oluvannyuma ku lunaku lwe lumu olw'okusatu ekawungeezi. Bwe baali nga bakuŋŋaanye nga beggalidde mu kifo, Yesu n'abalabikira n'ayimirira wakati mu bo era n'agamba nti emirembe gibe mu mmwe, akanyirike 19. Awo Yesu Kristo n'abalaga engalo ze n'embiriizi ze ebyafumitibwa, era ne bakkiriza ne basanyuka, era n'abasindika okukola emirimu gye, akanyiriri ka 21 n'aka 22 bwe bugamba. Naye Tomasi, omu ku abo 12 ate aliwo ku olwo, ye teyakkiriza wabula n'agamba nti ayagala obukakafu oba ddala Yesu Kristo azuukidde. Era Yesu Kristo bwe yamulabikira n'amugamba nti leeta wano olunwe lwo olabe ebibatu byange, era leeta n'omukono gwo ogusse mu mbiriizi zange, akanyiriri ka 27 bwe katugamba. Era Tomasi n'addamu n'agamba nti gwe Mukama wange era Katonda wange. Kiki Yokaana kyayagala ffe okukkiriza n'okumanya? Ekisooka, Yesu ye Kristo omwana wa Katonda. Essula esooka ey'ekitabo kino, Yokaana agamba nti tewali eyali alabye ku Katonda wonna wonna, omwana eyazaalibwa omu yekka, aba mu kifuba kya kitaffe oyo yamutegeeza. Yokaana essula esooka akanyirike 18 bwegamba. Yesu yajja wano ku nsi okulaga nga Katonda bw'afaanana. Yesu yagamba Filipo nti alabye ku nze ng'alabye ku kitange. Yokaana essula ye 14 akanyiriri 9 bwe tugamba. Era okuzuukira kwa Yesu Kristo kujulira ebyo byonna bye yayogera n'obujulizi nti ddala ye mwana wa Katonda. Bayibuli egamba nti eyalagibwa okuba omwana wa Katonda mu maanyi, mu mwoyo gw'obutukuvu olw'okuzuukira kw'abafu. Abaruumi essula esooka akanyiriri 4 bwegamba. Ekyokubiri, mukkirize mube n'obulamu mu linnya lya Yesu Kristo. Yesu Kristo yajja ng'omu eyafukibwako amafuta eri Katonda, ne bamuwa omulimu ogw'okutabaganya abantu ne Katonda. Abantu baali bagenda kuzikirira, okufiira mu kibi, singa Katonda teyasindika omwana we okutulokola era n'okutuwa obulamu obutaggwaawo. Okufa kwa Yesu Kristo ku musaalaba kwasasulira ekibonerezo ku lw'ebibi by'abantu, era mu kuzuukira kwa Yesu
tuyina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo mu ye. Ebbaluwa ya Pawulo omutume ey'olubereberye eri Abakolinso essula y'Obutambi 15:17 kagamba nti era obanga Kristo teyazuukizibwa okukkiriza kwammwe tekuliiko kye kugasa, mukyali mu bibi byammwe. Naye Kristo yazuukira, era okuzuukira kwe bwe bujulizi obw'obulamu obutaggwaawo omuntu bw'afuna ng'akkiririza mu ye. Ebbaluwa ya Yokaana ey'olubereberye essula y'Obutambi kagamba nti akkiriza omwana wa Katonda alina okutegeeza mu ye, atakkiriza Katonda ng'amufudde mulimba, kubanga takkiriza omwana okutegeeza Katonda kwategeezeza eby'omwana we. Essomo lyaffe olwaleero lituwadde obujulizi obumala obw'abo abaalabako n'amaaso gaabwe ku kuzuukira kwa Yesu Kristo. Gwe okkiriza okujulirwa kuno era oli mweteefuteefu okumusembeza n'okukkiriza mu linnya lya Yesu Kristo, naawe olyoke obe n'obulamu obutaggwaawo mu ye. Yesu Kristo kyamuwandiikibwako nti obulamu bwali mu ye, obulamu ne buba omusana gw'abantu. Yokaana essula esooka 4 bw'egamba. Amiina.